Abooluganda Mukama yeebazibwe kansubire mwenna muli bulungi amannya bulamu Vicky Nabukeera kayimba kagambye nti wemba nnyina wennasobya Mukama atusonyiwe Mukama ansonyiwe buli omu olina engeri gy'omanyi gy'otambulamu olugendo lwo omanyi byokola munda mu mutima gwo naye saa Katonda atuwa ekisa so kubanga twetereeza mu Isaya 1:18 egamba bweti nti mujje nno tuteese bw'ayogera Mukama ebibi byammwe ne bwe biba ng'olugoye olumyufu binaaba byeru ng'omuzira ne bwe bitwakaala ng'ebbendera binaaba ng'ebyoya by'endiga. Ki Mukama Katonda ky'atugamba? Tutambula mu lugendo luno olw'obulokozi. Oyinza okuba okyalina mu nsi nga tonaakwatula Yesu Kristo. Oyinza okuba odde ng'oli mulokole naye ng'oyinako obunafu, oyinako w'otambulidde wabi, oyinako w'olaba nga totambudde bulungi, oyinako by'okola, waliwo omuze ogukyalemedde munda mu ggwe ate nga Bayibuli egamba tulina kutwala mbala ya Katonda mu Peetero 2 essula esooka olunyiriri 4 tulina kuba nga tutwala mbala ya Katonda. Embala ya Katonda b'ebibala eby'omu mwoyo ebiri mu Bagalaatiya 5:2-23. So waneeno alaga nti mujje nno tuteese bw'ayogera Mukama. Isaya 1:18 kitegeeza agamba nti mujje tuteese. Ayogera naani? Ayogera naawe omuntu ng'oyinako by'okoze bitasaanya maaso ga Katonda. Okimanyi waliwo ensigo ze tusiga ne tumala ne tuzeekungulira ffe kennyini. Bwemba nnyinako bempisiza obubi ne seenenya ensigo eyo mba njagikungu. Bayibuli egamba nti nno buli muntu kyasiga kyanaakungula. Omuntu kyasiga kyakungula. Ate era Bayibuli nawe egamba nti oba ekyogera etya mu tterekero lyo we mubaamu ebirungi ogenda kujjamu birungi, we mubaamu ebibi by'oba ogenda okubeera ng'okungula. Kitegeeza abamu tulinako bye tukungudde ebibi, tulinako tutambudde obubi, tulinako bwe twesiriza obubi ku bantu. Bisobola okubeera mu bya ssente, bisobola okubeera mu bya relationship, bisobola okubeera mu buweereza, bintu bingi olumu bye tweyisizaamu obubi ng'abantu, kulimba. Naye Katonda agambye nti mujje tuteese. Kubanga olumu Bayibuli egamba nti oli muntu wanaamala okunyaga nga banaye bakola ki? Olimala okunyaga naawe nga bakola ki? Nga bakunyaga. Kitegeeza wemba nnyinako ensigo gye nasiga nga nnyinako we nanyaga, nnyinako kye nakola ekikyamu, mba nja kikungula singa mba seenenyeza amaaso ga Katonda, singa mba seetereza amaaso ga Katonda, singa nga seenenyeza, singa mba seeterezeza nga nze omuntu. Kitegeeza agaye mujje nno tuteese bw'ayogera Mukama. Ebyemmwe n'ebinaabanga olugoye olumyufu. Olugoye olumyufu luba lwa red. Kitegeeza ng'omutima gwo mukyafu, akamwa ako kakyafuka. Bayibuli egamba nti nno onyiikiranga nnyo nnyini okuuma omutima gwo kubanga mwe muva ki? Ensula ez'obulamu. Kitegeeza omutima gwo gubamu nga gujjuddemu ebikyafu, temusobola kuvaamu kiramu. Jjukira ebijjula mu kamwa bye twogera, ate Katonda si byayagala. Jjukira watujjuzaamu obubi, si byayagala. Akamwa ke kamutendereza ate ke koogera n'obubi. Saga mujje tuteese ng'ayagala kule kyatutereeze. Atutereeze olumu bye tusiga bitulemesa okutuuka ku buwanguzi. Bwe tuba twasiga ensigo olumu embi nga tetwetereza maaso ga Katonda, nga tetwenenyeza ebintu ebyo tubikungula. Okola bizinensi ogola buli abakolera bakunyaga bunyazi. Okola kino ogola relationship buli ajja akola gwe kikyamu noga naye nze kiki. Kumbe olumu twabisiga nga tetumanyi olumu nga tukyali oba okitegeera. So mu byonna tulina okuba nga twetereeza. Agambye nti mujje tuteese bw'ayogera Mukama. Ebibi byammwe n'ebinaabanga olugoye olumyufu binaatukulanga omuzira. Kitegeeza nti manya binaaba byeru ng'omuzira ne we bitwakaala ng'ebbendera binaabanga ng'ebyoya by'endiga. Kitegeeza nti Katonda waffe mwetegefu okubeera nga atusonyiwa, mwetegefu okubeera nga atuddiramu, mwetegefu okubeera nga atusaasira. Obulamu bwaffe okuba nga bukyuka. Osobola okwesibira omukisa lwa butwerongoza maaso ga Katonda. Osobola okuba
kubaako byosiba butenenya buterongosa maaso ga Katonda. Mukama yeebazibwe. Waliwo embeera olumu gye ntuusemu ne ŋŋaana naye Mukama ninako akayimba kano ngenza okujja okayimba. Waliwo ekintu kyemadde mpiseemu awo ne ŋŋamba naye wentunulira embeera zino ninako olumu we nakolako obubi ne nga nyinza okuba ninako omuntu gwe naddamu obubi nga seetereza maaso ga Katonda. Olumu tweyisiza bubi ku bantu, olumu tulina bye tukola ebitasaana maaso g'abantu ne batunyiigira ate ne tutenenya maaso ga Katonda. Naye we twenenya tebitukwata ebyo era tebituyinaako buyinza nga twetereza amaaso ga Katonda. Naye tuba twetereza tuba tugenda kubikungula biseera obutajja direct nga ye wabisiga naye ne bigira mu ngeri endala. Mukama yeebazibwe. So mu byonna tusabe Mukama Katonda atusaasire twenenye maaso ga Katonda. Obulokozi butegeeza kusaasira na kusonyiwa. Oyo eyeenenya yasaasirwa n'asonyiibwa. Kitegeeza ne Katonda waali okutusaasira eri ababaze ne beenenya era abagenda kubeera nga atusaasira atusonyiwe. Kubanga agamba nti 15 Luka essula ya 15:10 lugamba nti mbagamba nti bwe kityo liba ssanyu mu maaso g'abamalayika ba Katonda olw'oyo alina ebibi omu eyeenenya. Kitegeeza Katonda ayagala oyo eyeenenya, eyeetukuza, eyeetereza amaaso ga Katonda. Bwe twetereza amaaso ga Katonda wabaawo ebiro ebyenjawulo ebikyuka, wabaawo ebitambula obulungi, wabaawo bye tutuukako. Mukama yeebazibwe. Kolagana ya Katonda ebaawo, ofuna okulungamizibwa n'okulungi okuva maaso ga Katonda. Naye wobaako by'okoze bineeno olumbi tulemesa okuwulira amaaso ga Katonda. Mukama yeebazibwe. Jjukira godiringa naye mutukuvu mutuukirivu Katonda. Kati ate ayagala atuula awantu nga wayonjo mu mitima gyaffe mwatuula. Mukama yeebazibwe. Alina wagamba nti tasanyukira kufa kwa mubi. Kitegeeza tulina okuba nga tweronzunguza, tulina okuba nga twenenya. Agamba mu Ezekyeri 3:11 bagambe nti nga bwe ndi omulamu bw'ayogera Mukama Katonda, sirina ssanyu lyensanyukira okufa kw'omubi, wabula omubi akyuke ave mu kkubo lye abeere omulamu. Mukyuke okuva mu makubo gammwe amabi, kubanga mwagalira ki okufa, ayi ennyumba ya Isirayiri? Kati abantu mwagalira ki okufa? Ntyagalira ki okufa? Kyuka ove mu nsi. Okufa kutuli kumpi, tutambula n'okufa. Naye woofa ng'ofiiridde mu kibi, geyeena yeebeera eruma. Woofa ng'okoze eby'obwa Katonda, omanya ofuna obulamu obutaggwaawo. Mukama yeebazibwe. Eggulu bagenda kuliyingira. Naye taagala muntu afiira mu kibi. Kali kaseera okuba nga twerongosa. Nze naawe nange Vika ayogera. Waliwo wempulidde nga nyinako obunafu nange bwe nnyina. Nga nyinako nange we nenga Mukama kituufu awo nnemereddwawo. Ngezezaako okukidduka naye nnemereddwa. Omutima gulemereddwa. Mukama nsaba ompe ekisa nga yasobola otuwa ekisa tuyamba okubanga waliwo ebintu ebimu nga tosobola, gwe manyi gwe nga tokisobola, gwe nga tokisobola nga gwe omuntu. Nga wetaaga Katonda akuyamba akuweeyo ekisa ekigenda okuyamba nga okuwangulaawo, ekigenda okuyamba okuyitaawo, ekigenda okuyamba okudduka ekibi ekyo. Sira kukidduka wabula okukyuka. Kitwala kisa kya Katonda gw'omuntu okukyuka, kubanga amagezi go toyinza. Olumu olumererwa ng'omuntu, naye Katonda yasobola okutuyamba n'atuyamba ne tubeera nga tukyuka mu linnya lya Yesu. Mukama abampeera ennyo omukisa, mubeere bulungi. Akayimba ako nkabaagaliza nnyo. Mukama agamba nti komawo, nti agamba Isaya 42:2 nsangudde ebyonoono byo ng'ekire ekiziivu n'ebibi byo ng'ekire, komawo gyendi kubanga naakununula. Kati agamba nti tukomewo gy'ali, tukomewo waali agenda kola kikutununula, nti nsangudde ebyonoono byo. Bwe twenenya ne twerongosa amaaso ga Katonda, ebyaffe abisangula wabiteeka wala. Abisangula bw'abiteeka wala. Mukama yeebazibwe. Kati yasobola otusonyiwa obulamu ne busobola okuba nga movinga on, ne busobola okuba nga butambula bulungi. Mukama yeebazibwe. Kitegeeza agambye nti
nti komawo gyendi kubanga naakunulwa. Ne woobanga okoze eki, komawo eri Katonda. N'oba wasse muntu, n'oba watta muntu, n'oba wajjamu mbuto, n'oba wakoze ensobi mu bya mukwano, mu bya ssente, mu bakama abo b'obeeramu, Katonda asobola okuddiramu n'akusonyiwako. Yagamba nti mujje tuteese, bw'ayogera Mukama. Ye aliwo okuteesa gye tuli n'atuyamba okubanga tufuna ekitangaala, nga tufuna obulamu obutaggwaawo. Yasobola okubeera nga atuyamba. Abampenda omukisa Mukama Katonda, mubeere bulungi, mweraba.